batuse alhamdulillah. Noleso gembadde saba ba Sheikh musiko uzaba lungi bila formalina tumerenga tusosotola omulango gubalisha bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله تعالى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Barungi munawuliza Voice of Africa Radio yonna nyamusinzira okubanga mutuwuliriza enkya olwaleero nate nange munzikirize nga eddoboozi lyange kuli Sheikh Taha tutandike bwetutyo nga tumutenda Allah tabaraka wa taala n'amatendo gonna amalungi ate era amajjuvu mu bujjuvu bwago. Tumusaba Allah subhanahu wa taala asebengera bye Allah kusaasira n'emirembe ku mukwano gwaffe omusomesa waffe owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mbaka wa Allah yayita mu bingi sallallahu alayhi wa sallam, n'ayita mu kukosebwa, n'ayita mu kunyigirizibwa, n'ayita mu kuvumibwa, byonna yabiyitamu sallallahu alayhi wa sallam, naye ng'alwanirira nze naawe liyukhrijana min adh-dhulumati ila an-nur, asobole okutubulula okuva mu kizikiza eky'obutabera abasiraamu bal ila nuri islam, tusobole obaolyawo okuggwera ffenna mu kitangaala eky'obusiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala nakkiriza kafe wa mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'abanga yateebanze n'awampuliriza ne bukya olwaleero nga yaffe basiraamu ate n'abakubeera basiraamu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala nabo abambaza olugoye olwo lw'obusiraamu, kubanga teriyo kyambalo kirusinga omuntu lwayambala obusiraamu abajjudde enjogera ennyangu. Abalungi munzikirize ate naamira omwoyo gwange nejja mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. فهي وصية الله تعالى إلينا وإلى جميع خلقه. إيش الله شاتلامير فينا الله تلامير كمتيا kumwawula kumusosowaza mukulembeza mu byonna mwemuli okwesiima kwaffe fi ddarain, obulamu buno bw'edduniya n'obulamu obw'oluvannyuma. Ate era munzikirize nga eddoboozi lyange Sheikh Taha tukulembedde, nange mbalamuseeko n'ekiramuso ekirungi nti salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Sheikh Juma soke abuzeeko manyi twagadde tuve mu oda nga wetukedde Juma soke kusembayo naye akusose samusajja muyaza amanyi leero yasoose wadde yabadde naye ddamu yemanyikiddwa olwaliro abasoose yakeerewa tutera okubaleka ne batuuka mangu nentuukira mu budde. بسم الله. كاتي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. amatenda amajjuvu agatali mbukendevu ga Allah subhanahu wa ta'ala nannyini buyinza nannyini nkizo tumusaba asse emirembe n'okusaasira ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abatuwuliriza abalungi twebaza Allah nate azzeemu n'atusinkanya ala mi'adina al-mu'tad, budde waffe obumanyikiddwa tusinkana mu buli Sande, neera tumusaba abeere nga atugasa n'ebigambo bino bye tugenda okusoma wano olunaku olwaleero. Ensonga ey'okubiri, ssebo nafunye obubaka okuva ku Azhar eyo dufa ey'abayizi abamaliriza digiri zaabwe mu Azhar Sharif abatikkidde endowooza olunaku lwabadde lwaggulo omukolo gw'Abannayuganda, neera tubayozaayoza bonna abasobodde okuyita mu ttanuulu ya Azhar eyo nga tugimanyi. Buli yenna gwe baatikkidde ku bwe baatikkidde gyo ekitinya ennyo yakasoma emisiri emyaka egitakka wansi w'etaano. Ekitinya ennyo, mulimu n'abasukkamu naye nga alhamdulillah bamaliriza. Naye kyemmanyi baŋŋambye no program buli ku makya abeerako nga batuwuliriza wadde bali ku Azhar eyo.
osinze ne tukubiriza ekituufu Sheikh nange nalabye ku mawulire ago ag'abannaffe baganda baffe abamaliriza okusoma gatindoza gatambula nnyo ku mitimbagano gyonna kituufu ku mitimbagano gabaddeko nnyo gabaddeko neera kubanga abantu balina waliwo enjogera yagambanga nti abasomera emisiri tebamaliriza kusoma naye enjogera endowooza egenza evaawo kubanga ffenna aboogera kati ffenna mu Azhar mwe twayitira Ashraf wali emyaka emeka 12 ekyo mukulukulu nze nali emyaka egikanga samaha mumbalira emyaka gyesamala Misiri samaha ye musajja wattu yamala emyaka egitakansuwa 9 asigaza kufiira tumuziike naye alhamdulillah yakomawo mulamu nze nange nemmala ginamala ekikulu twagala nnyo tugamba nti ebibeere emisiri bisigala Misiri naye nga ffenna basomedde mu Azhar okufuuka abawalimu abatandika oba okanze emyaka egikanga mu 10 kudda waggulu kyensiba ngamba abantu nti irimu si yakupapiramu si yakufubutukira mu misinde naye nga tubayozaayoza abayizi abamaliriza Azhar so Allah atere baraka mu misomo gyabwe ate ekyokubiri kye bantumye baŋŋambye mbategeeze nti abayizi b'Emisiri mutandika okukomawo ono babeetaaga olwetaaga yeetaaga nno okulemerako abayizi abali mu Azhar bamanye nti tubeetaaga nnyo Uganda okudda nga balamu baleme kuddira mu bokisi twakirabyeko ku sheekhe waffe Sheikh Fadimullah Allah tabaraka wa taala amusaasire twafiirwa omuyizi oba omu ku bamashayikhi baffe abadde bawangaalira Emisiri bamuta Sheikh Fadimullah era twamuziika ndowooza ejjuma eri twamuziika ebbomba awo naye ekifaananyi ekyo kibeera ekifaananyi kirungi eri abantu abalemedde Emisiri naddala bamala okusoma awulidde abantu abamala okusoma e Misiri tubeegayiridde tumanyi batuwulira kubanga twafuna amawulire nti puroguramu eno bagikolaki bagigoberera twagala okubasaba n'obwewombeefu iffe baganda bammwe twali ffenna e Misiri mutumanyi era twasoma ffenna ne tuguma ffe ne tudda e Kampala tubasaba nammwe mukkirize mukole ki mukomewo okugasa kwammwe kungi kulinye Uganda okusinga bwe mukuyina Emisiri beegasa tebagasa umma naye wane Kampala beegasa ate ne bagasa ne umma ekyokubiri nti ne banna Azhar abali wano nabo tubakubiriza okuba nga bongera okwetaba mu mirimu egy'okusomesa obusiraamu n'abasiraamu olw'ensonga nti tulina wano juzi ekiwalo kye twakubawo ne tugamba nti katugeze tuli abasiraamu miliyoni 10 mu Uganda ne tugamba nti tulina abawalimu abali actively mu buwalimu nga bakola obuwalimu wa kale ez'enjawulo oba obw'emiteeko egy'enjawulo mu Uganda tuyinza okuba tetuwera 10 actively va ku muntu akola obuwalimu part time oba bukola olw'amaslaha nga alina byanoonya oba ayitayo mu butanwa abadde ayitawo ku jjuma ne balaba ekirevu kye n'enkofiira n'amuteebereza okuba nga bamutikira thanawi amuwa ejjuma oba gwe bakubira n'abuukira booda ng'abadde mu bibye sibe tutegeeza omuntu nga amanyikiddwa nti muwalimu n'enkola ye yonna tuyinza okuba actively abali mu active service nga bonagamba bannamagye ekigambo kye bakozesa bannamagye abali mu active service tuyinza okuba tetuwera bawali mu 10 Uganda yonna 10 nga baku basoma obuwalimu abo bangi naye ngamba actively abakeera ku makya nabakola emirimu gy'okola n'awuuwa n'asalira abafu n'asomesa n'alamula n'akola bino n'akola biri tuyinza okuba tetuwera 10 kati okwata obukadde 10 n'ogabanyamu abawalimu 10 ojja kusanga nga tulina omuwalimu omu mu buli bantu ndowooza nga 1,000 kale katugambe nti tuli bangi tuli 1,000 naye omuwalimu omu mu buli bantu 10 ndabanga ennamba eyo ekyali wansi ddala newe tukiwa emyaka emeka abawalimu bangi obuwalimu obwetaaga okukolebwa bungi ate ababukola batini nnyo ddala so tusabira nti abantu bonna abeere nga batwegattako inshallah naye yasoma nga yasomera mu nsi endala Saudi yasomera Yemeni yasomera Sudan yasomedde Uganda wana yasomedde Kenya irimu ya Allah teri mu kifo kimu buli wamu weeri Mungu yagijjuzaawo tubakubiriza abeere nga bajja mu service naye nga tuwozaayoza bannaaza bebatikidde n'abayizi ndowooza yabadde na muŋŋona salafu bebatikidde thanawi hafula esembye yadde salafu abayizi ate bba abathana emesejje yaabwe yanjawuloko si yakujja nti muweereze wabula tubakubiriza mwongere okusoma
temukoma ku thanawi olw'ensonga nti thanawi oba wakatandika olugendo kiringa hafula ya Quran omuntu ng'amazeeko Quran aba atandika butandisi lugendo so tetwandi mukubiriza kukomaawo okuyingira buweereza olw'ensonga nti bye yeetaaga ng'ayingidde mu field ey'obuweereza bikyali bingi ate ku level ya thanawi oba tonnaba kubiraba ebisinga obungi ekisumuluzo ekimuyingiza ku level eddako naye nga alhamdulillah awo wetuli abatuwuliriza tubeebaza okubanga buli wiiki mutambula naffe Sekashirafu ono kabeere nga tusimululira omulamwa gwaffe olunaku olwaleero. Alhamdulillah wa sallallahu ta'ala ala sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Sewa Sheikh Taha omuntu ogwedde twali wano ne Sheikh Ali munafono yali agenze kuziika era yafiiriddwa senga awo jajjaawo jajjaawo senga bange gye bali sijja kwogera ku jajjaawo ndijja okuwasaba muwulira senga saba Allah musaasire nebyamusobako. Tayib Sebo Sheikh twali wano ne twogera ku kigambo ne tugamba nti obuzibu bwaffe mu ummu olwaleero Sebo Sheikh jimumpuliriza bulungi obuzibu bwe tulina mu ummu olwaleero si bwakuba na adilla buli nsonga nti kino kiriko obujulizi ki obujulizi we buli awantegerekese Sheikh obujulizi we buli lakini obuzibu bwe twabusiŋŋaanye obuzibu we buli era bwe twetaaga Sebo Sheikh Juma okugenda maaso n'okumulungulira abantu okubategeeza nti kati wano we wali ekizibu obuzibu buli mu kutegeera obujulizi buno kubanga buli muntu yenna omusanga akola ki yesembesa nti alina obujulizi buli omu gw'osanga ali ku nsonga yaga nina obujulizi era omubuuza nti ekyo kyokola okijjawa agamba nti alam tasma qawluhu ta'ala gwe tawulira nga Allah agamba alam tasma qawluhu rasulu sallallahu alaihi wasallam gwe tawulira nga nabbi agamba lakini bino bye weesembesa nabbi yagamba ddala byali ategeeza awe wali ekibuuzo entegeerayo neeri entuufu ddala zikwatagana kubanga Sheikh olwaleero ne olaba obutujjo obuli mu nsi abantu abo Sheikh abatujjo basoma aya za Qur'ani kituufu olina akwata bomu n'agenda gikasuka mu bantu nga wagamba Allahu akbar Allahu akbar ekifaananyi ekitambula mu bantu nti abasiraamu baki batujju naye nga bwoddayo fil haqiiqa teri ddiini yatamwa butujju nayavumirira butujju nga busiraamu wallahi teriyo naye ekifaananyi ekitambula olwaleero nti obusiraamu yeddiini ekulembera obuki ekulembera obutujju ekyo kijja Sheikh mu ntegeera enfu abantu baffe gye baafuna mu kutegeera aya za Qur'ani ne ahadithi za Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kye tutegeeza ensi olwaleero bannanga batuwuliriza abantu kituufu buli ayogera wakati mu maaso gammwe buli omu yastadillu binassin min al-Qur'an yastadillu biqawlihi sallallahu alaihi wasallam naye twetaaga tulyo twetegereze ddala omuntu ono by'aba asomye ekyo kyabyogeredde ku kyebitegeeza wantegereka Sheikh kirikira bulungi olwaleero omuntu ayimirira mu maaso g'abantu ekifaananyi kyangu n'asoma hadith nina omu gwe nawulira mabegakaawo nakyogerako ku WhatsApp groups zino gwe tuwangaalira ng'aza okusaba ne n'agamba nti barakallahu fiikum min as-sunani naa'ima ezimu ku sunna ezikoze eki ezeebase era nga kitukakatako okubanga nastayqidaha tuzizuukusa ekigambo kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olya Sheikh alaga nti eno sunna ekoze eki yeebase yeetaaga okukola ki okuzuukusa wallahi namulira message mu group ishireko ndo zakati omwaka ne kyalaga nti kyebase kyekirwa naga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bigambo bye yatugamba inti bwoba erga nti la tabda'u al-yahuda bis-salam timtoliranga abayudaaya ki salam abatali basiraamu salam timbatoliranga salam nayagamba ekyo barakallahu fikum kyo mugezaako kukikola ekyo kigwana tubulira oba yesunne
Owulira sheeke omuntu oyo omunagamba naye kyenjagala mu hadithi ye hadithi gyegwera hadithi mwitira gikomyawo ne sunna eno eri wansi naye tugizuukuse naye nabbi yagamba wa idha laqitumuhum fi tariqi bwe muba mubasiŋŋaanye muki itarruhum ila adyaqihi mubanyigirize mubasindike bagweri ekitegeeza nti buli woyita mu kkubo shekta n'osiŋŋaana atali musiraamu musindike eri bw'oba oyina emmotoka mutomere agweri bw'oba omusinga amaanyi mufumite eŋŋuumi bw'oba omuyinako obuyinza mukuba oluyi ebyo nabbi byalagira tikisoboka naawe lakini hadithi sahih hadithi eri muslim falhadith sahih era omuntu bw'agyesembesa akulaga nti obusiraamu butujju era n'omuntu alali musiraamu bw'agisiŋŋana bitabo byaffe tayinza kusiramuka agamba la ilaha illallah bino obusiraamu bye biragira kati omusajja agamba abantu ku whatsapp kuno nti bannange sunna gye njagala tuzuukuse idha laqitumuhum fi tariqin bwe mubasiŋŋaana mu kkubo lyonna barakallahu fiikum fattarruhum ila adyaqihi mubanyigirize mubateeke mu kafunda la ilaha illallah bakube bode nasirikirira sheekhe we nali bwe nti neŋŋamba omuntu ono oba byayogera mu bantu abimanyi ekyankola obi nti essimu yange eyo babagibba nebiseera nali ngenda makka naye audio zonna nali nzikuumye nga njagala obeera obujulizi obujja kutegeeza abantu obuzibu nkakasa mu gurupu nja kuddayo mbuuza abantu mu gurupu eteeka oba audio ekyaliyo naye sheekhe omusajja ayogera ekigambo ekyo naye ngenda mu inbox ye nemugamba nti barakallahu fikum sheekhana oba manyi kagambo kaabwe bannaffe barakallahu fikum hadithi eno gy'oyogedde njagala ompeeyo waaqia emu ku nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yakola gwe kyosomeseza abantu nabwe tukiteeke mu nkola kuba ye yabyogera njagala okukkanya naawe nti hadithi ki hadithi ntuufu lakini tuweeyo hadithi emu incident emu nga nabbi saa sallam akitabaka akiteeka mu nkola kyennyini kyeyayogera ne bugaa nti weerabidde nti sayidina anas bin malik radiyallahu anhu fi sahih al-bukhari atunyumiza n'atugamba nti kaana ghulaamun yahudiyun yakhdimu nabiyu sallallahu alaihi wasallam omuvubuka yali mu yudaaya yali muki teyali musiraamu yakhdimu nabiyu sallam yawangaliranga wa nabbi ng'aweereza nabbi nanga mu yudaaya si mu yudaaya si musiraamu ali wa nabbi akola ki aweereza ne anas bin malik radiyallahu anhu agande mugamba nti bw'ogamba nabbi yagamba nti fattarruhum ila adyaqihi abayudaaya bano mubasiike mu kafunda mpaayo hadithi emu ng'omuvubuka oyo nabbi buli wamusiŋŋaana mufumita eŋŋumi obanga buli nabbi wamusiŋŋaana muyira amazzi obanga buli nabbi wamusiŋŋaana muyisa mu mbeera etali nnungi oba ntegereka sheekhe ne mugamba nti gwe weerabidde nti mu hadithi nabbi saa sallama yakinoganya lunwe openly n'agamba nti ala man zalama muahadan yenna yenna ali azamanya omuntu gwe tuyina naye endagaano ey'emirembe si musiraamu naye tuwangalira kuki constitution yaffe ffe netutwala kyekimu nga bwe nvunaana okuyisa sheekhe taha bwe nvunaana okuyisa george nga bwe nvunaana okuyisa sheekhe juma bwe nvunaana okuyisa pastor barevulandi oba ntegerekesa nabbi agamba nti omuntu oyo nga mwenna muyina endagaano ebagatta amateeka gabafuga ge gatya nabbi agamba nti omuntu yenna amuli azaamaanya aw intakasahu oba n'omukendeeza mu kyalina okufuna aw kallafahu bima la yutiiqu wadde okumutikka emigugu olw'okuba gwe ekyamani w'ekyalo n'ogamba nti abatali basiraamu bonna bajja kkeranga beera ekkubo olaba sheekhe obali azaamaanya n'ogamba nti olw'okuba nze nanyini mulimu abasiraamu bonna bajja kunyukanga ku ssaawa 2 ez'ekiro abatali basiraamu basigaleyo bakole n'obatikka obuzito obw'enjawulo yagamba nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ana hajijuhu yauma alqiyama njamulumiriza ebikolwa bye mu bufunze nze looyawe natuuka mubalire wamu nja kulekawo gwe ssula gwe buddala nja kulekawo ngende nyimirire ku saidi ya Ronadi sallallahu alaihi wasallam kyagezaako kutegeeza nti agenda kukola ki agenda kubeera looya
ku sayidi eno eya Ronald ayimirirewo agambe Allah ni mukama wange Allah juma ono ayina haqqi kwani ku Ronald. Lakin man yaltafit ila mithli hadha ibyo lwali ani abitunulira okujjako ffenna tupapira mu nusuusu ze tutategeera ne tuziteeka mu bantu mu nteekawo enfu. Kati ne ngamba omusajja ono ne mugamba nti sheekhe wange barakallahu fikum njagala okukkanya naawe nze nti kale nga bw'obyogedde bwe biri nabbi yatukkiriza obbayisa obubi ate eno hadithi kubanga gwe otulaze nabbi yagamba nti wabasiŋŋaana mu kkubo la tabda'uhum bisalaam ekisooka tebatolera ki salaamu kuba si basiraamu. Ekyokubiri bw'obasiŋŋaana mu kkubo idtarruhum ila adyaqihi mubanyigirize mubateeke mu kafunda. Ku nabbi wogamba sallallahu yabyogera okijjawa kubanga nze nabbi gwe mmanyi sallallahu alaihi wasallam tayinza kulagira ekyo nze bazanya nenga sheekhe gwe mmanyi nabbi gwe mmanyi wa ate nga olwo aya gamba nti omusiraamu omusiraamu omu kubanga kaannama qatala sina musiraamu omuntu yenna fakaannama qatala nnaasu jamia ate nga oleta nti qatala nnaasu qatala nnaasa kaannama qatala nnaasa jamia abanga se abantu bonna. Idhan obuzibu bwe tulina olwaleero sheekhe bwebwo buli mu umma kwe kuba nti omuntu akwata nassul hadith oba nassul aya n'agiwa omutwe n'agiteeka mu bantu obuzibu ne bujja. Oba ntegeera sheekhe kakati obwo obuzibu bwe twagala abantu baffe bamanye nti oli bw'ayimirira n'agamba abantu nti la tabda'uhum bisalaam tembatolera salaamu nga ye bw'atyo bw'ayagadde okyogera tembatolera salaamu abatali basiraamu nga tumubuuza lwaki tetubatolera salaamu. Bismillahirrahmanirrahim. Seeka Ashirafu omulamu ogwanjudde bulungi ate n'oba ng'oleese ekyokulayirako ekirungi. Njagadde sheekhe tujjewo abantu baleme kulowooza nti obusiraamu ddiini y'abatujju. Kati ekitutuuse eyo yonna kimu kyokka. Daima nsiiba ngamba abantu najuuza olwo omuwalimu yajjanga yemulugunya ng'ebigambo byange yasalawo obutabitegeera naye ate nalondamu bibye nga enkola betera okubeera ng'omuntu ali awo muwakanyi. Omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam yali avaawo yaleka ebintu bina mu umma. Ekisookera ddala yatulekera Quran n'abantu b'enjuye nagamba taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Riwaaya ez'enjawulo sijja kuyingira nnyo mu riwaaya kati naye mu mbeera y'emu amala tulekera Quran n'abantu b'enjuye. Quran eno nga ye dusturu constitution ya siraamu etandikibwako mu musingi. Abantu b'enjuye nga kyekyokulabirako ekisinga okubeera ekyawaggulu mu butya omubaka we yafaanananga mu neeyisa n'embisigadde byonna. N'atulekera sunna ze oba enkola ze nga ze zirambulula ebiri mu Quran ate nga zongera otuyigiriza obusiraamu. Waliwo ekintu ekyokuna abantu asinga obungi kibabuusa amaaso. Kintu ki kyetuyita manahijul fahm. Sheikh Dr. Ibrahim Shaaban al-Murshidi ekigambo ekyo yakiddiŋŋana nnyo kyemmanyi ne mu kitabo ekyo ky'okutayinza okuba yakissaamu. Agamba nti eddiini eno erina kutegeerebwa ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yagirekawo ate nga we yagenderera etegeerebwe. Kati engeri yokka gy'oyinza otutegeeramu butya we yagenderera kwe kudda emabega ng'ogoberera. Kyova olaba tugamba nti omuntu yenna atalina seekawe abeera majhulu nasab. Kiringa wonaayimusibwa mu mukolo ne tugamba tubuulire obuvo n'obuddo oba tutambuliremu ng'Omuganda. N'otandika okwogera naye nga otandika okwogera toyinza kwogera bataatawo babiri. Wadde ekika kyo wadde omuziro wadde akabbiro wadde akasolya muova wadde. Teweemanyi oli majhulu nasab weerandiza. Olinga ennyaanya eyakulira ku kkubo baagisulawo mu butano n'ekwata
kati nga embwa zijja ne zigirumako. Abantu bwe tetuyina bangi mu erimu. Kati nga walaba ekifaananyi ekyo nti bayinza okukuyimiriza nga toyina kyoyinza kweyogerako. Bakubuuza tubuulire ku kika kyo. Kati ne ilmu batugamba nti al ilmu rahimun baina ahlihi. Irimu eringa onaalaba oluganda mu makkati g'abannyiniyo. Nseka twaha wentudde wano situdde ku voice akololo. Saa zino Sheikh ali mu kukola ekifaanana kye ndi mu kukola Mauritania oba Morocco oba USA oba Japan. Ne wemba simumanyi simusisinkanangako tetwemanyi wadde ekitugatta okujjako nga busiraamu bukka we butugatta. Ebigambo byayogera nsobola okukkaanya nabyo nange byenjogera asobola okukkaanya nabyo. Ebigambo byalaba ng'ebikyamu nange bisobola okubeera ebikyamu mu maaso gange. Lwaki ffenna tusoma mu nsoma y'emu oba ng'osomye ensoma entuufu. Kimanyikiddwa bulungi nti ogenda mu basheekh mathalan ekyokulabirako n'ogamba njagala tandika soma hadith. Teri seeka yenna wansi wa musana nga yasoma hadith isnadan nga yazisomera mu sanad na lujegere okujjako nga hadith gyasooka okusomesa egamba etya arrahimuna yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama almusalsalu bil awwaliya nga bagiyita. Kasita amala okusomesa hadith eyo n'akujjako akawuwo ekitabo ekisookerwako kimanyikiddwa ejjako Arbauna Nawawiya. Oyagala toyagala okujjako nga seeka alinga ennyaanya gye mbagambye eyakula mu butanwa ku kkubo ng'oli yali ayitawo amukwoza nnyaanya ze ne wabaawo envundo y'eggwa nevaamu obusigo embwa nejja neenoonawo neefuna manyiwa neekula. Enkula eyo muirimu tulina bangi nga yalaba seeka azannya n'enga nayina enkofiira naye n'afunayo ssente n'agula enkofiira n'ekkanzu egifaanana n'abeerako mu jjuma nga ziizo mu kibuga awo gye biggwera n'agenda n'afuuka omwaziinyi n'ava ku bwaziinyi emyezi 2 n'afuuka era omuzikiti n'avaawo n'adda mu kukwata akabokisi k'ejjuma. Omwaka gye gwetoololera ng'awa kutuba mu muzikiti. Awo tulina bangi bagumu batusumbwa mu Uganda muno ng'obusiraamu obunoona obukuŋŋaanya buli mu nsonda nnyo ez'omuzikiti gw'asaaliramu. Talina kyamanyi, talina kye yasoma naye ng'akuba ekifuba okwetta. Ayagala ayogere mu busiraamu alamula ayingiza onafulumya oli. Ne fatwa n'aziwa n'adda ne ku misomo gy'abaseeka n'abajjolonga. Teyasoma ate nga yeekaza okufa obufi. Tulina abantu abo bangi. Kyova olaba Qur'ani yagamba bulungi fasalu ahla dhikri la ta'lamun. Abamanyi Allah awogerako nnyo mu Qur'an warasikhuna fil ilmi abantu abayina arusukh kwe kuba ng'oyina emirandira ng'oyimiridde oyina entumbwe mu irimu weetengeredde osobola okwogera ekigambo. Ekyokulabirako seeka twali naye Sheikh wano osanga omuntu atasobola kusoma Luwarabu tutali luweerere nga mukambwe nnyo ntimbagana vumba buli kiramu. Kati Sheikh ekyokulabirako ekyangu omuntu asomye obusawo medicine wano e Uganda omugamba nti ejangu Kenya waliyo omulimu wajjanga South Africa wajjanga Italy wagenda USA bakwadde omulimu mu field ye gye wasoma watuuka ekinene nnyo kye bayinza omumukozesa akoleyo maybe nga kakoosi ka myezi nga gijo afune ebisaanyizo ebimukkirizisa okupracticinga mu kifo ekyo. Naye ng'okusoma obusawo ng'obusawo obusawo bwe basomesa mu nsi ez'enjawulo bufaanagana kituufu. Nga wanagamba nti omuntu yasoma accounts kasitaba nga yatula n'akola CPA n'akola SCCA n'abikola nga ba accountants bonna n'abeera certified accountant nga yatuukirira yonna gy'omukasuka mu nsi asobola okukola abala bulungi ebitabo abalaga bulazi nti wano tubala bwetuti ne bwetuti n'atandika. Kati kyekimu n'obuwalimu nkigamba nnyo abantu ate nga kijjayo mulamwa gwaffe tulina standard process omuwalimu alina okuyitira. Toyinza kubanga oli muwalimu nga tomanyi olulimi Luwarabu oba ofera obeera mufere obeera mulimba kubanga dini yonna eri Luwarabu. Allah agamba nti Qur'an yagissa bilisanin arabiyyin mubin mu lulimi Oluwarabu olumanyikiddwa. Waliwo ensonga kyayogengako ekigambo mubin Mungu tayogera kiwalazimu. Waliwo lisanul arabiyyin olulimi lw'omukatale tulina olwamiya tulina olulimi lwe Uganda naye waliwo arabiyyin mubin wetugamba nti la yuhatu bil arabi illa nabi luli olulimi lwa nabbi luli lughatu ddad wala lughatu Qur'an teri muntu ategeera Luwarabu kulumayo okujjako nabbi lutegeeza olwo
ate nga lumanyikiddwa kyovola bagamba qala al-arab abarabu bagambanga abalunga tubeera tugamba abaganda bagamba mu njogera y'abaganda bagamba kati abo bannyini lulimi babu lisani abo so osanga omuntu saawa zino byonna ebiri mu kugenda mu maaso mu ggwanga ekyokulabirako ekyangu manyi namba nnyo abantu saagala kwebuzaabuza njagala nnyo okwogera ebintu nga ebiri kikuuma obudde bwa buli omu saawa zino tulina ekizibu ekinene ekiri mu kugenda mu maaso mu ggwanga kimaze akaseera olwakuba tetukiwanga budde bumala ensonga ya mukadde waffe Sheikh Swaleh Mubiru ebigambo byonna ebyenjawulo byayogera ku muntu Allah gw'asaasidde n'ayitako mu standard process ey'okusoma erimu bw'oba kubuuza nti obuzibu bwa sheekhe buvaawa tulage wawe yaviira ku mulamwa ebintu biri bibiri kale biyinza osukkako awo naye ebikulu biringa bibiri sheekhe nga twogedde amazima agatali mu kwebuzaabuza either tamanyi lulimi Luwarabu oba nga alumanyi nga asalawo okulwawukanako kigenderere simanyi kiri mu mutima gwe kyoba olamulekerawo akaaganya ako ayinza okuba nga mu butuufu because otwatula wansi okusoma olulimi Oluwarabu sheekhe twava wano nga tulina nga nabagamba tulina zimu mutaza thanawi batutikidde amajubba wetwatuuka ku Azhari kakwa Azhari ye qimma ye gold standard ey'obuwalimu mu nsi yonna n'okusoma erimi y'Obusiraamu teriyo institute egisinga kusomesa mbasunni maybe abashiya balina ebifo byabwe naye otwatwogera ku basunni ng'abasunni buli omu akkiriza nti university z'Obusiraamu zonna eziriwo mu nsi zava mu Azhari kati wootuuka ku Azhari woofuna ku kifaananyi nze njogera kyenalabako simanyi bifo birala naye woofuna ku kifaananyi ekya butya Obusiraamu obulina okusomebwa mu nsomebwa entuufu etaliimu mujamala etaliimu salama koona etaliimu tinjagala shahada fenna batuzaayo ekhaswa oba mu gye bayita mahad lugha sheekhe bakubuuza dirasati alkhaswa bakuyigirize bakutendeke buli mugwira yenna oba ovaawa oba zina mpapula mmeka katanga oba katanga fenna oba ova naye tubeereyo bwe tuti ne bajja nga bakutereeza naye ng'ekigendererwa ekyali okuwa egyo emyaka ebiri bakutereeza olulimi Oluwarabu like bakuwa ebisimuluzo ebituufu osomesa abantu ebituufu ekyokubiri Sheikh Swaleh obuzibu bw'alina tulina kye tuyita usul emisingi iri mu kweziyimiridde zino usulu tafsiri oba enfield ya tafsiri emisingi tafsiri kwazimbibwa tulina kye tuyita usulu alhadith au mustalah alhadith ne ulumu sunna mu bungi bwazo zisukka mu 30 ne tubeera ne usulu alfiqhi ebintu biri bisatu ebiseera ebisinga bongerako usulu al-akhlaq ne usulu ad-da'wa naye ebyo tebiri nnyo mu kutegeera ddiini wabula biri nnyo mu practice kati usulu al-fiqh yono buli muntu yenna asalawo okulamula halal haram fiqh sharia kikkakatako okubanga usulu manyi nga wamanyi omukono gwo buli muntu yenna ayagala okwogera mu sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam hadith kikkakatako okubanga usulu ulumu sunna zino oba mustalah al-hadith etandikibwako oba usulu al-hadith ng'ogimanyi bulungi buli yenna ayagala okwogera mu ilmu eya tafsiri kikkakatako okubanga usulu tafsiri omumanyi ne ulumu al-Qur'an ezisigadde naye osanga omuntu ssaawa zino nga neombuuza kale tubuulire mu ulumu al-Qur'an ziri mmeka nga tayinza kukubuulira wadde 3 ezeekutte nombuuza ulumu sunna ziri mmeka nga tayinza kukubuulira wadde 3 nombuuza usul fiqhi ayina emiryango emeka kimanyikiddwa ne ku mwana yakatandika ndi usul fiqhi ayina emiryango 14 mwegyo emiryango mwemuli omulyango ogusinga okubaganya abantu baffe wano Sheikh Ashraf kyayogerako egimu ku miryango egisinga okubeera emikulu mu usul fiqhi tulina omulyango gwa qiyas okugeraageranya tulina omulyango gwa tartibul adilla okutegeka obujulizi tulina omulyango gwa al-mufti wal-mustafti so kati embeera eyo ajja Sheikh alijja kati embeera eyo yonna Sheikh yeri mutuleetera obuzibu ate otumala okwogera kati nga ku nsonga eyo tugambe abantu baffe nti nno bannange omubanga muli basiraamu batuufu nga ddiini yebaluma tutandike
tutandika okuwa obusiraamu n'eddiini yaffe ekitiibwa. Saawa zino okeera ku makya n'ogenda oyogere bannamateeka n'oyimuka n'ogenda ogenda mu kkooti nga tolina license ya practicing amateeka kyandibadde kikomaawo. Ogenda mu kkooti ne bakuzuula nti wasoma amateeka tolina license bakusiba osibwa n'ofundikira olw'omuvubuka we Kenya omusajja mujagujagu yagenda teyafuna mukisa kuyita mu system y'amateeka kusoma law na bigenderako naye nga ku street okwo mugezi nnyo yatula wansi ne yeerandiza nga neera emisango agiwangudde akaseera paka lumu omuntu yamuzuula nti teyasoma najjayo ekyo n'akireeta omuvubuka baamuyiribya yasibira mu kkomera naye ng'abadde awangula emisango. Lwaki bateekawo standard eyo? Baagala nti otutuuka mu setting eya kooti ono omulamuzi jury mwabaze owuliriza omusango bannamateeka ba saidi zombi mbeere ng'olulimi lwe mwogera lwe lumu muleme kwonoona budde bw'abantu nga bagamba nti katugeze okoze contempt olesa akamanyiro mu kooti ngomanyi kyekitegeeza bagamba nti omusango tugugobye bagobera mu mbeera ki bagamba kino kimu n'abasawo oweera mu ddwaliro n'olaba abasawo olulimi lwe bakozesa bamugamba peegi nga Dr. Gundi genda dduka leeta bino nga katugeze bagenda mu operation namugamba nti no operation twetaaga kino ne kino otuuka mu basajja aba pharmacy balina pharmacopoeia ne formulas ezikola eddagala ery'enjawulo bakubuuza twali tugezaako okukola emirimu egyo egy'okusuubula eddagala naye ng'omusajja akubuuza gwe atali mu pharmacy akubuuza eddagala gundi mbulira active ingredient tayagala oyogere na linnya eryo ku boxing erimu ayagala oyogere ekirungo olw'ensonga nti oyogera ekirungo ekisinga okubeera active bayinza okuba kikozesa mu ddagala ly'enjawulo kati gezo yadde ayagala panado extra nga taliiwo naye nga lwe ekirungo ekikola panado n'eddagala eddala basobola likuleetera byonna. Wogenda mu basuubuzi balina olulimi lwabwe lwe bakozesa eyo mu katale nga oba toli musuubuzi ate nga tosomye nabo busuubuzi atula wansi kuyiga. Wogenda mu bamakanika wogenda mu bajaasi bano Ashraf balina ebigambo byabwe bakozesa kati ne sharia bwekyo bweri oli mujaasi kati mu mbeera eyo kyetugamba abasiraamu mulekeraawo okuleeta akajanja n'olumanyimanyi n'effujjo mu ddiini mutya olw'okuba oyagala nnyo twagala twawule mu makati g'okwagala eddiini n'okugisoma. Buli omu ayagala okukola obusiraamu buli ayagala obusiraamu asobola obbukola asobola obbukolerera asobola obbugasa naye okwogera mu ddiini okulamula mu ddiini ekyo tukirekera abantu abatwala obudde ne basoma eddiini. Bwe tutaakola ekyo tujja kusigala nga tuli mu kavuyo. Omuntu aguma n'atuula ku ntebe najja n'ayogera kalebule mu ddiini nojja n'omugamba ebigambo oyogera nga tebituukiridde nagamba naawe tuula okola omusomo ogujjawo ebyange naye lwaki temutubala mu magezi gw'ojje osanga abantu nga basiimudde eddiiro bataddewo kapeti enjeru ojja otandika okubuukirabukirako n'ebisooto bagamba kyokola si kirungi ogambye anedda muteekewo eddiiro eddala erimu obuyonjo kaba kamanyiyo bajja kukubira bwereere. Kati kyekiri mu ddiini wano omuntu atuula n'ayogera ebigambo nga tebiina makulu wadde mu ddiini n'amala n'akugamba omuwabula anti Allah tugamba nno ekyo tekiri wala Allah agamba wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Aya abantu abasinga ongi tebagimanyi era mu suratul an'am yekwese manya nti basoma Qur'ani abasinga naye nga Allah kyategeeza nti shayitaani yajjanga ajogerako ebigambo bingi paka wetuuka n'agamba wa inna shayatina shayitaani ezo ez'enjawulo la yuhuna ila awliyaihim zina mikwano gyajo mu bantu kubanga eri mu suratu Nas Allah agamba minal jinnati wan nas waliwo shayitaani ez'abantu ne shayitaani ez'amajinni. Shayitaani ez'abantu ze ziriwa nga sekashirafu ono omulala ayinza okuba nga shayitaani shayitaani naleeta alidda anti mu lulimi olwarabu shayitaani ye muntu aleeta akavuyo ayinza okuba nga alabika bulungi alina ekyevu empale ziri waggulu alina galubindi n'obulaadi n'empeta ng'eyange eno naye nga wallahi shayitaani ng'omulimu gw'omukulu kushawasha abantu wajja kumulamwa. Shayitaani bwe yali ejja okwogerera mu Bayudaaya abaali baagala okukosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamanya ndi kali balina kugira mu kifaananyi Sheikh Najid kya Sheikh Najid yagula ejjubba Shayitaani yagenda n'egula seeka ejjubba neekuza ekire neemala okugula ejjubba nejjayo si yakikuza yakyetimba
akyambala wekisikama neyetimba ekirivu abali maslahi yamu nejja sheekh nga bw'omulaba gwasinga okuweebwa ekitiibwa n'atula mu daru najuwa era bwe yatuukamu abantu bonna baamutya bagamba omusajja omukulu ono omugezi hakimu bonna batya n'omweŋŋanga ekifaananyi kyeyalabikamu naye nga beesunaasunako mutegedde oyo yaliwa buli omu abuuza munne yaliwa n'atula naawe ebirowoozo shaitaani n'asirikawo ati bwe baleeta bwabigoba baga kibadde kisemberedde ekyo nze mbadde ndaba bwendi bagenda omubuuza nti owaaye mukama waffe ssebo tubadde tusaba okukirize tweyanjule ffenna tutegereke naga nti aze nsooka nze ndi sheekh okuva enagidi nagidi eyo nno nabbi yajogerako ebigambo bingi nagidi wali shaitaani nayo gyenyagala shaitaani yagamba nti temweraliikirira mugende maaso n'okuteesa nze ndi sheekh okuva enagidi era nagidi eyo ffe banene baayo subhanallah kakati ekifaananyi kino abantu kye bamulabiramu seeka nga kikambwe nga toyinza kubuusabuusa toyinza kubuusabuusa bwa seeka bwe naawe omukoonera mukoonezi n'ogamba nti omusajja ateekwa kuba muki kati abantu sheekha babadde ngamba Allah agamba mu Quran wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum shaitaani okuva edda nedda ina omuze nga Allah waleeta obubaka n'abuteeka mu bannabbi ne bujja nga butambula mu bamanyi paka ku bantu ba bulijjo shaitaani naye ina embeera ereeta akavuyo kaayo n'ekayisa mu mikwano gyayo mu majini ne mu bantu ye muntu gw'olaba nga aluma emba n'emisebo ne givaayo bwe giti ayogera mu ddiini talina kyamanyi naye nga ki because buli kigambo kyayogera kigenda leeta argument empya kireete okuwakana okupya amanyi kyebagamba nti lausakata aljahil singa omuntu atamanyi ddiini yeekomako naggala n'asirika n'akiruma ayagala ayogera ebitatuukiridde mu ddiini omukyala simanyi asalira muhiizu biki n'aluma emba bw'ati oba n'afuna kyagaaya lakalla alkhilaaf singa enjawukana mu ddiini ntono enjawukana zonna z'olaba mu ddiini ziva ku kintu kimu abantu abatasaanidde kwogera mu ddiini kasita batandika okwogera nange n'endaba yange I'm entitled to my opinion nange nina kyendaba nange simanya tulina obwebange mu birowoozo kituufu olina obwebange mu birowoozo naye no ddiini si muzannyo si mboozi ya bbaala nti buli omu ateesa ekisinga okunnuma abantu bano aba bulijjo bawa buli fanne buli specialization bagiwa ekitiibwa okujjako obuwalimu kyeka ekintu ekyo kinnuma omusajja pulamba n'amala gyewaka n'asiba amazzi ago n'apulambinga byakola byonna n'amajja nti banaite mugasumulula mpaka nga wayiseewo ennaku ssatu kyeka tebagasumulula ye nomala ogakwatako omusajja yagaana pulamba eyabiyigira ku kkubo yakolako neseeka Juma yali pulamba omutuufu n'abiyigira ku Juma n'afuuka engineer okuva olwo n'afuuka muzibu nnyo owalangi ajja n'asiiga busiizi langi mu nju muno bw'ati n'amala okugimetta yonna nabagaa ti mugisulamu mpaka wayiseewo ennaku ssatu n'obasanga bonna sheekh nga bagonvu ne babeera bagonvu nnyo ne bagaa seeka tugenda tubeera mu kyalo tujja kudda nga wayiseewo ennaku omusajja ze yagamba ekigambo kya muntu kyagoberera ekigambo kya muntu sheekh najja n'abagamba tugenda kusala akiika embuzi zibeera bbiri n'enkoko zikola bonna musaayi bonna musaayi tusobola n'okusala enkoko kugamba embaati wetugisala tetugirya nogakati ate bwe mwagala salya mwana wammwe embaati ku akiika ogenda nafuye omwana wo gonna guyita musaayi so kati mu mbeera eyo tugenda mu bulango inshallah kati mu bulango omewo omulamu tugulandamye bulungi buli ekikusala mu bwongo kyoyogera buli yenna ayagala okwogera mu field yonna alina sooka funa buyigirize obuli standard si kwerandiza nga nnyaanya ekulidde mu butama ku so mu mbeera eyo twesanga nga kekavuyo tetuyina kati ensonga ya manhaji ensonga y'ekkubo omubaka sallallahu alaihi wasallam yayitulekera n'atugamba nze nsomesezza nga Jibril we yansomesa nsomesezza baswahaba bange bakhulafa abana n'abasigadde bonna abagenda okujja oluvannyuma lw'abano bagenda basomako n'abajja bajja basomako n'abajja bajja basomako katulina kye tuyita athawabit emisingi irimu y'obusiraamu kwekola ki kwetambulira Allah bayogerako mu Quran warasikhuna fil ilmi
Allah bayogerako mu Qur'an n'agamba warasikhuna fil ilm abantu abayimiridde mu ilmu bayogerako mu Qur'an n'agamba nti wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul ilma latubayyinunnahu linnas wa la taktumuna abo ba utul ilma abo Allah be yawayirimu be bantu eddiini kwetambulira eddiini kwetambulira lwaki ambaka sallallahu alaihi wasallam addamu n'abogerako n'agamba al ulamau warathatul anbiya kati ennaku zino tulina nti irimu yafuuka li kulli man habba wa dabba buli anoonya okwogerako buli anoonya okuyiga okwogera atandikira ku busiraamu najja n'alyoka ajolonga n'akola akatogo afumbidde ebyenda mu bibumba mu byennyanja ataddemu omugoyo n'otuuka okubirya nga bifaanana ekintu ekiteegombesa kulya kati ke kavuyo ke tulimu seeka abantu boogera ebigambo mu Uganda muno n'ogamba kati kino kivuddewa ate ekisinga obubeera ekibi bandibyogedde ne bikoma eyo naye bamala obyogera seeka nze nawulira seeka waffe yatugamba kati gwe omuntu yatula wansi n'osoma naye saana natomanyi wotandikira kulungamya kwanukula kugasa byonna katogo omanyi ekyo kitwagambye nti abantu babuukira olina gyabuukira hadith olwokuba agirabye n'alowooza nti ye kyalowooza hadith kyetegeeza najja gikuba mu bantu abamu sheekhe ne boogera amawano mu ddiini ne weesika n'ogamba la ilaha illallah ono ayogedde kyaki avudde ku ki ekimutumye okuba nga akyogera oba olwabatuma okubanga boolona eddiini y'obusiraamu nakyo temukibuusa maaso era ffe kati tukibuusa maaso majurin bali majurin basasula okwonoona eddiini okwonoona eddiini n'okukyawasira mbadde nzija ne mpulira nga Juma ayogera aya ya shaitaani nga Juma ayogera aya ya shaitaani bali kutuuka okuba nti essa obubaka ku mikwano gyayo kakati seeka bw'obuuza ekibuuzo ekyo n'ogamba nti oba waliwo abatuma okwonoona boolonda eddiini y'obusiraamu mukama waabwe waggulu y'oyo Juma gwayogedde seeka Ashirafu ono gwagaye nti yava Najidi najja n'ateesa ye mukama waabwe waggulu kubanga ye yakakasa n'agamba nti Mungu kino kyokoze ngenda kubateeka mu katogo kootalaba nga kano Juma ndoza kannyonnyodde ngenda kubassa mu katogo naye seeka Juma seeka Ashirafu seeka Tungulu mujja kunjulira nti nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam ayina ebintu bye yasaba Allah Mungu n'abimuwa ekimu n'atakimuwa nabbi yasaba Katonda nti omulabe wa umma aleme kuva mu umma ekigambo ekyo kinene era nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yalingerera wala nabbi yategedde yali alaba obulabe we buli teriiyo mulabe nga wa busiraamu ng'ali bweru wa busiraamu ayinza kuwangula busiraamu okujjako omulaba alina kubeera mu busiraamu muntegerekesa oba kirikirya teri mulabe wa busiraamu ng'agenda kubulwanyisa ava bweru waabwo atuuke ku buwanguzi kakati abategeevu mu bigambo nga babituula wansi ne babinnyonnyoka bino baabikola baasomesa abatali basiraamu obusiraamu ddamu ekigambo ekyo nabbi yagaa nti nasaba Allah ebintu bisatu nampaako bibiri ekimu n'atakimpa naye nja mu kulowooza kwange lwaki teyakimuwa Allah ate ekiki ekigazi okusinga ekya nabbi sallallahu alaihi wasallam era n'ensonga lwaki teyakimuwa kubanga nabbi sallallahu yasaba Allah Mungu tazikiriza ekibiina ky'omulundi ogwo nga bwe yakolanga ku mirembe egyasooka Mungu n'akikkiriza Mungu n'agamba nti nzikiriza sijja kubazikiriza bonna lumu
era seka twali mu covid nzino unagamba nga batesobola kuggwawo obulwadde bwe bujja okuggwawo ekyo kyaliko garanti nabbi yakyogera ddala ekyo Allah akikkiriza tetujja kuggwawo. Number 2, nabbi n'asaba Katonda aleme kutta umma ye yonna na njala nga bwe yakikola ku mirembe gyakola ki gyasooka. akhadhahum bisinina, yabakuba enjala. ekyeya Kyokusatu n'agamba nti alla yudhiqa ba'sahum min ba'd, ndowooza baleme kwefunamu obulabe buli omwaleme kubeera mulabe wa munne. obulabe buleme kubeera nga bwe tuba nga nze ne Juma n'Ashirafu tutambulira wamu, omuntu najja ng'ali bweru ayagala otwawula nga tatusobola, ng'alina kukozesa omu ku ffe, tabbu ejje wakati waffe twawukane. Ekyo nabbi yakisaba Katonda n'amugamba ekyo nabbi n'amugamba nti ekyo sikikkiriza. Allah n'amugamba ekyo sikikkiriza. Biri ebyo mbikuwadde naye kino kikuwadde. Omuntu ayinza okugamba nti lwaki ekyo ekisinga okuba ekinene Allah kyeyagaana? Kubanga Sheekhe Mungu yakimanya nti abantu bagenda kusiramuka. Abantu bagenda kukola ki? Kusiramuka. Naye nga tebasiramuse. Abantu bagenda kusiramuka naye nga tebakoze eki? Tebasiramuse. Abantu bagenda nti la ilaha illa Allah naye nga teva Muhammadur Rasulullah naye nga yabunnanfuusi. Teva ku ntobo ya mitima. Nga yabunnanfuusi. Ng'ekigendererwa kyakusemberera Ashirafu bakutulewo obusiraamu. Kakati Allah jalla jalaaluhu akigaana asobole okulaga abantu nti abannanfuusi bo si baagala. Era bwe banaamala okugamba nti la ilaha illa Allah ate ne bakola ebyennyume, ebigambo bya Allah n'ebya nabbi bibeera ng'ebitakola makulu. Innamal mu'minuuna ikhwa. So eddiini ya Allah eri awo mu katyabaga, kakati akatogo kaviira ddala mu bantu Sheikh Ashirafu abasomye eddiini eno ne bagiwa nno n'obudde n'okusinga abasiraamu, ne bagiwa obudde n'okusinga abasiraamu abalina ekigendererwa ki. Kyova olaba olwaleero nga manhaji zikyuka ne bagamba nti okusinziira ku kye twakola luli kakati mukyuseemu mujje mutuule tulabe biki bye tuwa abo bye bagenda okusomesa kati. Ate tewabiwulidde. Bakyusiza ndoza sirabasi ya Saudi Arabia. Baani Abayudaaya. Abazungu. Naye saagala gendayo. Abaana Saudi mwina obugumiikiriza butini mutera otuvuma nga tubyogeddeko ebyo. Ekizibu ekiri nti ensonga ya Saudi ng'ensi paka ng'otudde wansi n'osoma ebyafaayo batuuka batyawo okubanga balina enkwatagana y'amaanyi ennyo n'abazungu okutuuka ku extent nti basobola okuinfluencinga ebisomesebwa ebyeddiini ey'obusiraamu. Awo wawanvu twetaaga tuweewo obudde naye nga kyetubaddeko ekyamanhaji tukkaanye n'abatuwuliriza. Agamu ku makubo agalaga nti obusiraamu obw'ekitiibwa kwe kubanga ebintu byonna ebisomesebwa n'ebinaasomesebwa n'abakulembera okusomesa n'okulungamya eddiini tukkirize nti babeere bamanye. Ate tukkaanye ku mumanyi yoyo omuntu atambulidde mu buufu obumanyikidde oli standard mwe tunoonyeza irimu, si kwerandiza nga nnyaanya ya ku kkubo nti omanyi okwogera. Omanyi okwogera, omanyi okulannamya ebigambo, waguze ejjubba, olinayo ka media ke batandise, akaviirako konna.
Gemazima tulina baseeka jjubba wano. Sheikh sika tuli mu byabufuzi olaba abantu nga bakola ebintu ku media okwo nga yambadde kanzu n'enkofiira n'ogamba yarabbi. Kyo tugenda kiddawa n'abantu Sheikh baffe basibagamba batembeeyi edduwa. Mutembeeyi wa dduwa ina emiwendo nabadde ne Sheikh Omar Wakasamba yabatumidde twabadde mu kafuba akamu angenza omulaba ku Lwokutaano. Naye nayogera ebigambo bingi kubigenda tukubaganya ebirowoozo kubigenda mu maaso mu ggwanga. Ennaku zino abaana bamuyiwa abazzukulu bamuyiwamu iPhone abeerako ku mutimbagano bw'ati. Akavuyo kamwe konna akalaba yadda iPhone etamanyi nayo y'amaanyi ako omuliro n'essimu ye yakisajja kikulu gy'omanyi egyabeera namujjukiza eswala ng'etuuse. Kati embeera eyo Sheikh yagambye naye era kyayogera ejjukiza sekeswala kugira kasitayogera bwati eyazina naye ebigambo abyogera mu Luganda bw'anaatuuka ewaseeka ng'agamba nti nabadde njogera Luganda. Kyegezaako ga Sheikh yampadde naye era nga tuladde twogera wano yampadde endaba ye kubigenda mu maaso nakanga ekizibu we kiri bo bwe baakulira mu myaka gyabwe omuntu gwe bayitanga Sheikh n'omuwalimu tebwalimu wali tosobola kweyita muwalimu mu Uganda nga tosomye kubanga ng'agamba aha wasomera bwa either oli Katuumu oba oli Kabiji oba oli Kitosi oba oli Bugembe oba oli Biraali wano. Akavuyo kano ke tulimu nno wentunula n'emyaka 10 emabega 210 tekaaliwo kaliwe kali oba naye nga si kamaanyi nga leero naye kati Mungu yagenda n'afya social media abantu boogera ebigambo omukyala simanyi yesize makeup n'ateekako obukomo mwenzi akuba ataddeko makeup hukumu ya Busiramu ate munange ng'akyogera Sheikh akyogera atwalibwa nti Sheikh atwali nalina mwalimu mayambala n'ajawulira ebigambo ebyo era nze ne mbitegeera nnyo kyoba yayagala nnyo muyita omuwalimu era nti Seeka yasomako ku ddiini n'agyesomera yiye yasoma ddiini yakola byayagala oyo Seeka naye omuwalimu ye yasoma ng'asomedde abalala agenda kutuukiriza agenda kuweereza kyova olaba teri muwalimu alinamu mbeera ya laakini otegedde buli mulimu yenna alizuhuri bw'ati wa amma mwe bamaseeka naku zino mulimuko na buli ayagala yeeyita Seeka mulimu kimaali abantu ba bulijjo ogenda mu maka agamu olwakuba balina omwana waabwe yali asinga okusaala eswala ng'asaaza banne naga tulina Seeka w'ewaka nga neera ojja ne degree nga zikusooka ono n'otuula n'ogezaako bbalungamya aga naye Seeka waka agamba ki ku level kwe tuli. Nze nina obuzibu bunene ate simanyi siri munnanfuusi ate inshallah siribeera munnanfuusi. Omuntu waaba tasomye eddiini omanyi kyagamba okubeera radical nkola obwannalukalala ku ye mu mbeera ey'ekiivu obwannalukalala okubeera intellectually radical kati nga oli munnamateeka ekyokulabirako nakireese omuntu ssaawa zino wakeera ku makya ng'akira fooli w'omulabaawo mu bujaasi we ne mu bulimi bwe ne mu buwalimu bwe n'agenda enkya ku high court n'ayambala akatogi n'oyingira kkooti n'ogamba ndi puliida wa Juma tulina omusango okimanyi ffembi ayinza otusiba lwaki bakozesa obukambwe obw'amaanyi balina ttamu gyebakozesa gye mbadde nnoonya eyo omuntu ajja n'amasikareding nti munnamateeka najja impersonation yeeyita kyatali kati tulina abamascaraders bangi abo ba impersonators mu buwalimu bangi naye tugamba abantu ba bulijjo omuntu omulala nga atandise okwogera ebiwanvu n'ebimpi mu erimu mubuuze wasomera wa tubuulire ku baseeka bo wamala obyogera ebigambo kubira seeka we simu yimubuuze tulina wano abantu nga bebazindaalo nga baseeka baabwe baamala dobba zaalukuka omanyi batugamba nga tusoma amazhabu ga Imaamu Shafii nti olina bataata babiri taata akuzaala ne taata yakusomesa kituufu kati tulina abawali mu Uganda abayita abawalimu nga bataata baabwe abayirimu bagamba oyo yayitira kakiri akomyewo empapula zaffe ndowooza mwali mwiddeko statement eyo kituufu Sheikh n'ayimuka n'ayogera n'akasuka
abeka kiragambo teyitako wano ntujjukira yalinga muyizi wano yali atoloka yebalinga agenda mu bibanda oyo naye kati yeseeka ayogera mu kibuga akomyewo empapula zaffe afeekaniza seeka nakuba emmeeza akomyewo empapula zaffe olw'ensonga nti omwana agenda ku kyalo ng'awemula ekyalo bandi bavumaganya abamuzaala kati tulina akavuyo muno mu busiramu bwa Uganda kali bwe katyo abeeyita nti twasoma kino kiri naye ng'okudda ku kigambo kya Sheikh Sharafu kyetugezaako okugjayo tulina entegeera gye tulina otegeeramu eddiini tujje akavuyo mu ddiini w'obanga tewasoma ddiini beera mwesimbu eri omwoyo gwo. Allah yanona shahada ya Iblisi mbeera nzibu nnyo. Naam, damu Allah yanona shahada ya Iblisi. Omanyi Iblisi ku level kwe yali Yasinga amalayika obuyivu mu kuyiga n'okusinza Allah. Iblisi yali y'amaanyi nnyo era wano tewali asinga Iblisi irimu. na Iblisi nyingi wano mu Uganda kati. Iblisi seeka eri oli kino tewali agisinga kutegeera Allah. Oba ntegeere Emanyi kituufu. Emanyi Allah waayo era kye kireeta Allah okuginyiigira ono gw'omumanyi gwempadde omukisa omumanye kyeko omwana Ayi weefuula bw'otyo ekitakasa. n'okola ebyekisiru omwana owwo bw'akuvuma kikuluma Kibi nnyo. okusinga omuyise g'osinga nnyo bw'akuvuma Kituufu. era muli okaboga nti owange Oyinza nti osanga si wange. ono omwana nabisa Kubanga omwana toyinza kufuma kitaatawo. kati Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala ogamba abali mu ggulu bonna nti muvunname bambi ono yakozesa obumanyi bwe Osajja du. n'agaa nti n'agaana Allah n'amubuuza nti maama naaka Teki era ekigayo. obwenkanya bwa Mungu nga tannatwala shahada ninawo nekyenjagala ati maama naaka antasjuda idh amartuka Nze Katonda. nga nze ndagidde Nze Katonda okulagidde. kyekiga Ovunname. kiki ekikugaana kigaana nga nze ndagidde kitegeeza omanyi Kyendi. omanyi kyendi oganyisiza kamanyiiro Nakumanyira. omanyiira you know what I can do you know what I can do lwaki ojeema nga ndagidde bwe yayogerera ebyokujeema ebyekisiru ebiraga kibulu Mungu n'asika shahada inaamubwira nti kakati mpa shahada yange bali njagala nebyeyogero byogere Byogere. kyetaani byaddamu Mungu shaitaani yagamba nti ana khairu minhu nze musinga oyo nze ndi dokituuru Nzivunnamira oyo. agandi kyeko manyi lwaki njagadda Maleyo. musogo Maleyo. Kwa birungi. ana khairu minhu musajja musinga obulungi khalaqtani min naari nze wantunda mu muliro wa khalaqtahu min tiin ye otu omutonze mu ttaka oyo twenkana nze nasomera Saudi Mbalagidi. nze nasomera sokolinde nze nasomera Saudi era nafuna ne doktora siyinza kutuula siyinza kutuula n'abakanaseeka Umar oyo Kabalaza okitegedde Sheikhe Allah agenda kutuyisa bubi abawalimu kyembadde njagala mbigambo bishenga nakugenda ndako katono kale Mungu agenda kutuyisa bubi abawalimu kuba empapula zino ze batuwadde zigenda kutufuukira ekizibu ekyafuuka ekyaleetera shayitaani ofuna ebizibu eri Allah shayitaani yalowooza nti yo yamazeeyo kati omuntu bw'afuluma n'afuna akapapula ka diguli ako n'alowooza nti akafunidde yonna gy'akafunidde nadda wano e Uganda akomawo na kibulu takomawo na irimu akomawo rajulu mutakabbir Jabbar. ffe tusomedde Saudi tusomedde Umulkura tusomedde Misiri tusomedde Irani nammwe ab'e Libya sisobola balekayo Kaliyo nesu. okitegedde Sheikh abantu ne bakomawo wano ng'omulamu ogwali badde
omutuufu ogw'okuweereza Allah subhanahu wa ta'ala gukoze ki ne batandika kwewerekeza kibulu. Sheikh Ashraf genda mu maaso wadde olina kyeyagala okwogera. Sheikh kye njagala okwogera tugezezzaako okuyita abawalimu Sheikh Ta mu mbeera ennungi nti banange mujje twagala twogeremu tulabe kuffe nammwe ali ku kikyamu era tukitereezezza tutya ate nga sikuwakana twagala yemyamughalaba twagala kutegeeragana bulungi ate simu latubayyinunnahu linnaasi asitula naawe bajeemu bannabida ng'abamu bwe boogera naye kyenjagadde mu aya sheekhe zaasoma Allah tabaraka wa taala atapimwako Allah tumpimako bitonde byonna nti yasinga ebitonde Allah si kitonde Allah tapimwako jalla jalaalu Allah atutte obuvunaanyizibwa ku shaitaani gw'amanyi ne byagenda omuddamu na buli kimu Mungu ajjewo hujja Mungu ajjewo hujja kivunana Mungu ajjewo ekyekwaso Mungu n'abiteeka ne mu buwandiike mu Kurani bisigalewo era antakuuma saa nti bannange ono mujeemu weddala nze namwetondera mumanyi na buli kimu naye Allah bw'amutonda namugamba nti wange kale nzikiriza okujeema okoze ki ojeemu nijangu bakuwa omuzindaalo kakati sooka ombuulire maama naaka kikiddala ekyokkaanyi obuzibu buvuddewa obuzibu ndembuulira obuzibu buvuddewa kuba ono talina kyeyakoze. Allah ayogera ne Ibirisi ashaitaanu almal'uun wali yeeraba nga ye mulungi nnyo tasaana nakwogera yadde ne Seekajjoma ekyo Sheekhe kiburu yennyini omuntu gy'aba amaze okulaga abantu nti ye ate mubi nnyo n'okusinga shaitaani. nina endala endala amaani amakulu mu aya zemusomye juzi naye nsomesa ku musakasa baada subuhi Mungu n'abaako eriiso wenatunula mu Qur'an fata mukimanyi nti ensonga ekoli Allah kwasinzira okukolimira Ibirisi esukka kuvunama obuvunami lwaki yagaana okuvunama yali kiburu naye nga okutegeera lwaki agaana okuvunama olina okutegeera lwaki Allah yalagira malayika zivunamire Adamu wodda emabega mu aya zennyini Allah agamba atya inni ja'ilun fil ardi khalifa malayika ne zimugamba qalu atajalu fiha man yasfiku ddima naye Allah n'abagamba inni a'lamu ma la ta'lamun yatambula n'agamba manyi bye mutakola ki mutamanyi kati wennyini Allah okolaga tafaawul ekyawula omwana Adamu ku mulala n'agamba wa allama Adama al-asma'a kullaha Allah n'ayigiza nabbi Adamu buli kimu thumma aradahum ala al-mala'ika nabbi Adamu amala okusukka ku malayika eza bulijjo n'asukka ne ku Ibirisi yennyini kitegereka bulungi ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم مجكله okuza akakatambi emabega mukaddaako Ibirisi yali omukulembeze w'amalayika bonna mu mbeera eyirimu n'okusinza Mungu ekitegeeza yali abalibwa nti alinga malayika wadde siki malayika kati Allah kwe kuyisa ekiragiro ekibuna bonna ng'amaze okubalaga nti gwe Ibirisi ne banno amalayika mwenna ono Adamu mutaddeko tafaawul walaqad faddalna bani Adam Allah jalaga mu suratu Isra wa hamalnahum fil barri ولقد خلقنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا تفضيل كي kwali kumanya kyovula bezo aya zonna eziri mu Bakara ezo Mungu enkiza ayogera ya kumanya nera aya soka erimu ilmu eyokubiri ilmu eyokusatu ilmu paka wano Ibirisi wagaana okuvunamira kati Ibirisi weyayagala okukola ki okujeema n'ava ku Mungu kyeyali ataddewo tafaadul ng'alaga nti ensonga lwaki mugenda kuvunamira Adamu mwenna amalayika ne Ibirisi nga mwoli lwakumanya kitegereka bulungi Ibirisi kwe kusikayo kaadi endala n'agamba wadde munjogera ebigambo eri mahdhufu amakulu agali mahdhufu wadde omutonze ng'omutonze
ng'omutonze mu ntonde y'enjawulo ku ffe wadde omutonze n'omuyigiriza n'aba nga ffenna tusinga okumanya ŋŋanya okumuvunnamira lwaki nze bantonda mu muliro ye bamutonda mu ttaka kati ibirisi ekinyiiza Mungu yava ku nsonga because abakugonda yandibadde agonda nagamba omusajja ono kituufu atusinga okukola ki okumanya agamakulu gendeese gakwataganako ne gatulimu leero omuntu ajja n'akuvuma Seeka Katungulu ng'akimanyi omaze emyaka 20 osoma ddiini naye nga lwaki akuvuma lwakuba ye alaba nti obwongo bwe bwa waggulu ku bubwo akolako omulimu omusiru temubirabeka agamba nti leeta byewasoma mbikutegeerere ezo komenti muziraba ku mitimbagano kwe bali omuntu n'agamba nti mwabalimu temutegeera temumanyi nsi bitambula ekyokubiri kyekejuma nava kumanya najja kujogira lwakuba alowooza nti tomanyi luzungu oba tomanyi politics tomanyi finance tubola tugamba abawalimu soma buli kimu ekyo kikulu nnyo obakuzza mu bino balowooza nti tomanyi walage nti obimanyi ensonga yamani njagala okujjayo ekyokubiri Allah atonda Adamu nga Ibirisi weeri ne malaika zonna weeziri kakati Ibirisi yeebuuza muli ono gwe batonze ejjojjo nga naffe tulaba ate atusinga okumanya n'olwaleero weekiri era byekimu ku byasumbuwa ne nabbi mu ddaawa kubanga nabbi okufuna obuzibu mu ddaawa ye nabbi sallam okubanga bakitaye ba Abu Lahabi baaliwo ne bamulaba ng'azaaliddwa muganda waabwe eyafa muganda waabwe yakola ki eyafa Abdallah omwana bakuze bamulaba awo ku kyalo akulidde awo tabani wafeera era mutano Abdallah muwe 10 nakitegedde ne bukenya n'agamba nti abange musooke mulindeko n'abalundira ne ku mbuzi olide kati bukedde nkya abagamba nti sebavuga yababula namazinga luddeko Sheikh omwana ono akuze nga bamulaba kakati yabalagirira abaga nti mulindeko bannange waliwo ekituufu ekitali kitubadde tuliko bano si bakatonda katonda omutuufu ali atya omu la sharika lahu tagattibwako era bino byonna bye musinza ye mulezi waabyo bano baddeeka baga nti ani ayogedde Solo Abdallah omwana yatandise ddi akamanyiro ow'ensalo ne batandikira abamu ne batandika ti oyo omwana akuze nga mulekwa balabye gwe mulekwa okutegeera eddiini Sheikh wakiraba tegeeza Katonda gwe kakati n'abamu ku be tulina olwaleero oli akutunulira ng'oyogera nanga abazenya nenga okyayogera oyogera ki oyo gwe wazadde ejjo wano nga ffenna tulaba nti aveeyo ategeeza wayi tewasoma naye nekyakusinga kyeyasoma gwe totasoma ate asomye yawaayo obudde yasomye gwe tosomye ekyokubiri olina n'okuba eddiini wagisoma notakitegeera kati bwazija n'akuleetera kino ekipya omuntu omuyivu yenna abuuza bubuuza ti wakyolese katulabe ogambye kivuddewa okitegedde katukiwa obudde katukyetegereze tusinkane wiiki ejja bye nagamba Sheikh mu nasimba kwali ono bye namusiimako Mungu amusiime namugamba ng'ebigambo nga nakamulaba nanga nti namugamba ng'ebigambo nangamba ekigambo Sheikh bino byo mbirabye naye kambyetegereza tusinkane wiiki ejja ekyo Sheikh singa omuntu aba akifuna akabonero akalaga nti alimu obuyivu naye abasinga obungi tayagala nakumanya biki byolese era n'ategeeza n'abantu nti oyo gwe mulaba mubuze temumuwulirizanga temumuwa matu bw'osanga vidiyo gikole ki kakati gweoyagala tuteeka mu kifaananyi ki nti gwe ne shaitaani waliwo enjawulo kubanga ne shaitaani ebinkumyamulitira obuzibu kibulu kulowooza nti ekyo kyaleeta obuzibu abantu asinga Sheikh Kibulu tamanyi kyekitegeeza omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti al-kibru bataru al-haqqi wa ghamtu an-nas
takabbulu bintu bibiri. Omusajja yajja nga nagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam musajja nga inamu kasente ng'ayambala bulungi nga seekazi kusooka ono n'asiba pensa lino yapati n'ayambala akagato ka white takoma ku ekyo n'avuga UBG nga ya white ate n'abanga ali mu jeema bambala white balina esaati za bulu zina etuja ya white kati ala kulli hal omusajja yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam nga musajja muyonjo ayagala nnyo obuyonjo n'okwenyiriza n'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam ntidde nti obuyonjo buno buyinza okuba nga takabbulu. Inna ar-rajula yuhibbu an yakuna na'alayhi hasanun wasawbuhu hasan. Namugamba nedda okwekolako n'okwesaasanyako akasente okulya obulungi okwambala obulungi n'okulabika obulungi okuvuga emmotoka kikwekuluntaza naye blaka nga njoze ng'emwaka woowo teyingira mufu kati eno omubaka sallallahu alaihi wasallam namugamba kyetuyita takabbulu batawul haqqi kwe kutamwa amazima ng'agaliwa nasoma eddiini tewagisoma oyagala ojja oyogere by'otaasoma nenkugambako nti munnange eyo avuga seba avuga eyo wabye ogenda va ku mulamwa ebyeddiini birekera babisoma n'oguguba ennyindo n'ogiwanika mu bbanga otandika okusiza n'oyogerera ab'emadiina n'oyogerera ekifaananyi kimuseeka kubanda atwala amasimu abantu batulubi baagala kanjogere useka ekifaananyi kimu Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali agaba emigabo hadithi gye twasomako waliwabega nabbi yagigaba specialization sallallahu alaihi wasallam nga waliyo abasuubira nti bateekeddwa okufuna wali abasuubira zokuwaisira omusajja oyo yali asuubira nti ateekwa okukola ki okufuna kubanga ye bweyeraba mubateekeddwa okufuna mwali kakati nabbi sallallahu wagaba n'atabawa balanga okwesunako balanga okwesunako nti owa wakuwadde nti mbadde mayina wakuwadde gatanjogedde nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'ataabawa ye yagabanga akakasa kyagabye kyekiki kyekituufu akasajja kagamba nze ngenda mugamba bano bafunamu okutya Katonda nti wa tebigere wallahi nedda sisobola kusirika nze oyo mugambako simutya akasajja ne kajja mu maaso ga nabbi n'ekiwalaata kyako abamusomago bagamba omusajja yali alina ekiwalaata ng'alina ekirivu kikomeeno nga engoye ziri waggulu bulungi nnyo alina n'ekyenyi kyonna kijjudde sigida okulaga nti yeerowooza nti mulungi okusinga n'ennabbi yagamba nti mugambako ye alaba mu bulungi bwaso okugamba ku nabbi omutegedde oyo nti Mungu yagamba nti ekyo sikikuwadde kubanga mulimu abagenda okufaanana ngo akasajja kagamba nabbi ekigambo kagamba nti ya Muhammad ittaqillaha wa'adil kagamba nabbi ogabye otya nabbi nga nti angabye bwe nti gundi afunye ne gundi afunye atya Mungu nti lindako ffe ate ffe oliro mbadde temulinaako ittaqillaha wa'adil Muhammad teka Katonda obeeremu enkanya ye yeeraba nti atuuse okugamba ku nabbi naye ne nabbi kyamukanga nabbi naye nagamba ogambye otya ngambye tya Katonda obeeremu enkanya nabbi namugamba nti musajja ggwe laqad itamanani llahu ala wahyi sama yanneesiga nampa obubaka okuva ewuwe afala taminunani ala khazainu dunia imwe muzitowereddwa okunneesiga ku bino ebyobugagga by'edduniya nga nange era sifunye kubanga ejjali ekiwalaata osobola okunzikirizaamu Katonda kale bisimillah nga tetunagenda mu masimu sheekhe ebigambo bya kasajja ako ekigendererwa kyabyo kyali kyakumenyaamenya nabbi kuyiwa mu nabbi mazzi nti gwe Muhammadi toli mwenkanya era temudamu mutunuuliro mulabye kuba bano baali balowooza nti balina okufuna Katonda lwafunya ayogera abaga nti ono omusajja si mwenkanya so tasaanye kuba nabbi ono omusajja si mutya Katonda
tasaanye kukwaba bintu era mbakubanga nze nga bamwe naali bawadde kubanga awaati abali nga mwe muwangaalidde mu busiraamu ntegerekeka bulungi ne mujja n'okulwana ne mulwana ebintu nga mwe mubifunye n'obifuna n'abikwata abalala kugamba nga naawe alwanye wewe tebakuwadde owulirira ddala ng'akasajja kakuwolereza okyogedde mu nabbi nayagala okutegeeza bano ndi banawo oyo nsolima oyo tumulina afaanana eddiini n'ebirala naye nki nsolima era nabbi n'abagamba nti abange Allah yanneesiga muteekawo ne mukola ki kunneesiga naye akasajja kava nabbi amala okwogera ebyo nga weekali kanze tombuulira nekekandagga katambula kagende nabbi n'akubakuba kuba n'abaaliwo naga nti abange abaayi oyo mumulaba oyo agenda kuvaamu ekizibu eri umma yakhruju min dhidhi hadha oyo yagenda okuva ku mugongo gwe abantu bano wammanga qaumun hudathaa'u al-asnan bali myaka gyakweroterera myaka mivubuka sufahaa'u al-ahlam bajinga tebunatandika kwawula nsonga ensonga yandibadde ntono bagigezza eno Sheikh Ali gyeyogera juzi ensonga gye mulaba yeetaaga okutereeza obutereeza kale gwoba olaba nsobi oli n'agamba ensonga Allah yagamba nti mithaqan ghalidha ndagaano Mungu yajinyweza oli n'agikwata n'agiwewa n'agamba nti bw'osanga omuntu ayimba omukyala we ayimbayimba mugobe wakatambula agende olaba Mungu kyayise ekinywevu ono ye akikola ki akyowula ye bundaba eyiye ategera nnyo okusinga ne Allah ye alaba nga mundaba eyiye akumanya ategeera nnyo alabye nga bano abali mu kusaalira Nabbi Muhammad sallama be babi ennyo n'okusinga abali mu nyegenyega abali ebisiyaga ebisajja yakuba esimu wano sande wedde nyegenyege natugamba eri Kayunga nga Sheikh eno tuli mu kintu tufa ekiri ene Kayunga abantu bali eno bali mu bisiyaga Kayunga yenna akutta omuliro era batubuulireyo omu eyali agaye nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah nga fukutuka mu nyegenyege kakati Sheikh ekyo nabbi kyagandi sufahaa'u ngene masimu washazigense hadithi nagimaliriza sande hadithi enkulu tugiranyigireko sande ensonga gye tulimu bismillah sande gye tujja kutangira ku hadithi zamwannyonnyolera lwaki teyakkiriza kusaba kwa nabbi okwokusatu nti abantu bajja kujja mu maaso go bwe banaayogera byenkugambye olowooze nti bakoze eki nti bagenda kutambula naawe mwegendereze Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi we beera mwegendereza mahum bimuminin naye tebajja kuba bakkiriza kakati eri gyasomye gyagambye ya Imran bategeerekeka batya bategeerekeka ne ayatu muhkamatu hunna ummul kitab kana akasajja Sheikh Ashraf kayogerako akekiwalaata akamaze okugamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah ne kabeera ne muzikiti sugida neerabika ne kasala n'empale n'omulevu ne gubeeranga bw'amaanyi kubanga ekyo si kirevu ogwo guba na mulevu kubanga ekigendererwa kyakyo si kyekirevu ekituufu n'empale etemeddwa eyo si y'empale entuufu gye twagala mu busiraamu ne sigida gy'alina kiwaani muzawwar era Sheikh ono byayambala ayina bayagala okusika emitima afaanana shaytaani ono gy'ayogeddeko eyajja nga ekubye ekyambalo ky'obwaseeka enajidi sobola okufuna attention y'abantu naye nga si ki naye nga si seeka kakati obwo obusajja bwe butyo bwe butegeerekeka butegeerekekera mu bigambo byabwo n'okubawo ekigambo ekikakkanya nabbi gw'omaze okukkiriza seeka yonna saagaana gendayo
nabbi yatugamba nti abamanyi be basika babani baba nabbi kati bano bayogerako abagenda okutambulira mu bufu bw'akasajja ako saawa zino tuli mu kulwana nabo kusooka musika wa nabbi omuntu ajja n'akola kyennyini kyebakola ku nabbi nina omusajja omu sheekhe yaŋŋamba ekigambo nalimugamba nti sheekhe mu myaka gyaffe tufunye obuzibu mu ddaawa naye nga tonnabufuna nga toyise mu bya nabbi byeyayitamu kulinayo kitaawo omuto yali akuzeeko n'akuvuma omanyi bwe kiruma kitaawo omuto kakati ebyo byonna naŋŋamba nti buli woyita mu bya nabbi buli woyita mu bya nabbi akitegeeza nti halo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ni Djibouti Najibu Kivumi Msilamu Namasaka Bulaka Afrika nsinzidde bakka. Teeka mwebale kusomesa Busilamu na kutulambulula. Teeka ogenda n'oyogera ku kyo abantu abatema empale ne beerimbika mu ddiini. Teeka ekintu ekyo badde njagala okubeewo nnyo abantu bakakase nti eddiini y'Obusiraamu si yakujaajanya na kujeeja. Era sheekhe Ngatenze Najibu Kivumbi nga nsinzidde ogenda kusinkana omusajja alina ekirevu nga n'engoye ze ziri waggulu nga n'omutima gwe musiraamu nga wallahi alabika nti oyo musiraamu. waliyo abali mu kifaananyi ekyo nga basiraamu era abantu tebalowooza nti ffe tuvumirira okusala ebirevu ezo sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye waliyo omuntu ali mu kifaananyi ekyo akutte emitaafu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. omuntu ayimba abanyizi nnyo n'okusinga alesiya La ilaha illallah Muhammad. kyewakasomesa atawo nti omuntu n'agaliwo abayimba bibabugobe omuntu anyamye ekiyandi ayimba n'okusinga alesiya era mwewale kusomesa gwanga salamu oluusi abantu munnange boogera ebyo ng'oli adifendinga kikolwa ki Osanga n'emusiyazi. oluusi nga adifendinga kikolwa ki Kisoboka nnyo. ng'okulaga nti kino ekikolwa kye woliba okiwulidde kirira Terayoga kigambo ekyo kunyama musiyazi. okitegedde oluusi ayagala kukulaga nti wona awulidde kino ate bano abayimba byabwe kitegeeza ne kino kirira isi naye saba Allah taase obubi obuli mu bantu baffe babalaga amazima bongere okunywerera ku ddiini. Halo. Wa alaikum salaam. Alhamdulillah rabbil alamin. Esewe. Genda ku nsonga taata. Saa zigeze. naye ndabira omugwenzi ndigende tukozesa ngeeyo nga tebinkyeyo tumaze ennaku musaavu nga tokozeeko tobunyeeko mazi n'akiwulira naye ku bigambo ebirala ne bamusomesa nalina omusajja omu ngera musirikale apansi nimugamba ngenziye nga tumaze tutuuse ku musingi tugenda kuteekako oluveera lulwo tulika DPC emiganja wetuleeta DPC wakati dipisize mwende muje oyagala wa disipisi kati buli muntu mpeka kyagaadde buli muntu yaba muyivu ku kintu ki abeere tukisize asomesa abantu bakoleki babeere nga bawuliriza byagambe baleme okujeejaki ekintu nga tebasimanyi. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Okyali mukutu kyena mubiga Voice of Africa program dawa nga bulijjo bamashekhe bali mu studios. Hello. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Otase bismillah ngakube simu. So bismillah ngakube simu. Tejja kutukako. Omwadi dagala n'ekikolo. Wa alaikum salaam. Amulamu balikozesa naye oyo atujooga nti okuyimba kwenkana n'ebikusiyaga
n'ebiseera babiyirenga mu bbanga waliwo okumanyira okusukka awo yafaanana kali akasajja salaamu alaikum onadija natongo afaananira ddala kali akasajja akagamba nabbi tya Allah kubanga sika ekasoose okugamba nabbi tya Allah naye seeka alo sebo toni gye kakozesa yali tesa taata alaikum salaam sebo Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. yesewo tukule taata tesa ono Hassan Saidi onsibangali akako obuuza ki Hasani mbalamusizza nnyo alhamdulillah ne bamasheha bange abo mbaagala nnyo seere mwebale nnyo nze nnyina muganda wange kumpi yayagala okutwawukanyako n'awaka lwa ddiini eyo salaamu biki naye nga nzizeeko emabega yagambye nti waliwo omuntu asobola okukkiriza ekintu ky'omuntu kyayogedde n'ava ku kintu kya Allah kyeyagamba ne rasuuli nze waliwo omusajja yalongoosa taata wange yamulongoosa bamuyitanga Dokita Okongo yali akolera ewaffe e Masaka Kyamuliibwa naye yaleka agambye nga amaze omulongoosa ng'agenda kumala ennaku 3 nga taliiwo taata ng'enjala emuluma n'agamba nti omuntu ne bwajja wano nga w'amaaso gatangalijja ono yamulongoosa yali muddugavu n'agamba nti ne bwajja wano nga ayina amaaso gatangalijja nga muzungu takkiriza ono okulya emmere okuggyako nze nga nkomyewo wallahi saddana mu ddwaliro paka taata lwe banamukkiriza okulya emmere kuba nali sagala mutunulako naye ekyo kiraga omuntu akkiriza eky'omuntu kyayogedde n'aleka ekintu kya Allah kyagambye arasuli kyagambye naye kwasakiri seere salaamu alaikum warahmatullahi waalaikum salaam warahmatullahi Watu bali nyamoro wali sawa yajigaana. alo wallah Sukari msawa yajigaana. Naye usanga ali mukulyaza amanya abantu. Era bindi byo Allah yabigaana. Usanga wakanya seka kukyaba mugambi. hello warahmatullahi waalaikum salaam warahmatullahi mwana wange mwebali kuweereza mwebali kusomesa alhamdulillah munnange mwana buli mwana wange ddala maze nowulanga baliko amannya g'amama nga geetaage gonna naye mwebali kuweereza mwebali kusomesa taakati omulamu ogwange waliwo omwami yabatawakana mubyawuntu nemugamba yile omuntu gwokyawanga mu kiraamu nangamba nti lwaki nenvubaamu nga simuwagise nemugamba olese Allah yaladde egguluyo olekaate era kiri kiki ekyo omugabo osiraamu yinjala kigambo ate kyekifulumya Tese kirungi. tamanyi kyamulwakijja salamu alaikum njagala okukakasa nti kyayogedde tamanyi kyekitegeeza yayogeza butamanya naye tusaba Allah amulungamye agende mu maaso n'okusoma ddiini ye n'okugitegeera n'okujagala ebyo byonna ebizibu biva mu mbeera y'okubeera nti omuntu just yawumalu omuntu just bamuyita wumalu abantu bangi mu nsi muno omubuuza lwaki musiraamu nakugamba taata wange ne mama wange banzaala ndi musiraamu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh kati nze Joelia Mahamudu wamemadde olaba kano kitete waffe tetulina abeeyita abasiraamu naffe tuli basiraamu naye tebagamba nti ffe olwokubanga tebakola tebalina kutukolera salaamu ng'abadde batambula kakusiŋangana kukolera salaamu obo kimutoolera n'akuddamu asaamu ekyokubiri n'abalina emisaalo ekiriko kaaba nga bagirinnyako ate bwebagambako ne batuvuma ekisookera ddala Sheikh Juma Ekyassalaamu. ekyasalaamu abo bambi mwe munyikiri batwalira salaamu temugibajjaako kuba basiraamu eyo nsobi bajja kugitegeera oluvannyuma tusaba Allah bawo okumanya ku yo naye owulidde ye kyamuddamu gwe mutolere
Sheikh nedda bwe mutolere asiyatole salamu ntuufu oli wanamudamu asaamu okujjako oli waba yagaye nti asaamu nga gwe mugantu aleikum okitegedde naye sisagala salamu salamu babiri tugala batalinako enjagala okusembyayo kabadde Waalaikum salaam. This is Sharifa from Russia. Yes, I'm asking. We were in some stages, then Shay asked that, yeah? Why I am Muslim? Yes, I need the answer from you. Okay, thanks. Sharifa, that is a very fundamental question. A very, very fundamental question. Significant, sensible, because the generational outstanding rate of why people are Muslims is because they were born Muslims. They can't even explain why they are Muslims. So I think we shall need a very specific program explaining why someone must be a Muslim. Next Sunday. Yes, why you must be a Muslim, and not because your father is a Muslim, not because your mother is a Muslim. You personally, why are you a Muslim? Being a Muslim by default. They are Muslims by default, assimilation or what? But Bandwagon. And bandwagon sometimes. But we have essentials of why we should be Muslims. And Sharifa, that is next Sunday, inshallah, we shall give you a detailed explanation on that question. Inshallah ta'ala. Sheikh Manija usikize kugamba simbya tusebule ekibuzo kyabuuziza omukyala ku nsonga y'emisaalo egirimu ekifaananyi yakyogera ebigambo bibiri kisooka omuwalimu omu yakyogera alaga nti kibi tekikkirizibwa oba olinnya ekkaaba era neyeesembesa waman yu'azzim sha'aira aya omuntu yenna okuwa ekitiibwa ebigambo bya Katonda n'obubonero. Akati Sheikh abantu be bamu ya aya gye besembesa yemu mu kuteeka kaaba ku misaalo era nabo bawa nyumba ya Mungu kitiibwa olide na muntu kufiiringa nti at least niwaba asadde eswala yatunudde mu kibula batunudde mu kaaba tusherifa either side zizo mbiri zesembesa aya ayemu naye tewaliwo obuzibu bwonna muntu kusalira ku misaalo guliko ki kuliko kaaba tusherifa singa kyaliko nga kibi nnyo singa bamanyi bakiwandiika dda mbitawo ne bakivumirira singa n'emisaalo tegiriyo naye okubanga emisaalo nakati tekirina buzibu naye omuntu aba awulira nga ye tekimunyumira asobola okireka ankireke asobodde otambula nakyo natambula nakyo nga tumaliriza Sheikh tusibula kulwa bannaffe olwokuna olujja inshallah ku lwokuna olujja tugenda kubeera mu Burda so tuludde okulaba nokulenda kubeera bize nnyo naye tugenda kubeera Nakwero ewa Sheikh Juma Kisuule Mtestesi basimanyi ate gwantu ala tongamba ku simanyi Sheikh ali no yali yakupatana naye ndo yanzukako akati Sheikh Juma Mtestesi anabasobola okubeera nafe mu Burda omuntu alina kavaako omusemberera buli yali avaako nga ampita abako ne kampa